Omusajja oyo. Mwami. Oyo n'omupangisawo ono n'awalira edduuka. Dirieri ewasooka. Erisooka eri wasema. Akwase ne. Ampe mitwalo 3. Asatu. Ndaba want okuwakola. Wakola akola bulungi nnyo. Tanafuna muzibu bonna. Wakola bulungi. Ate ng'aluddewo. Bakasitoma bajjula ne babooga n'akoowa n'okkoowa. Abakozi abamu bamugendako kubanga bakola nnyo. Nange mbalaba. Babayo abantu bajjudde. Basimba layini kuva ku makya mpaka kiro ssaawa nga 6. Namusajja akikola. Oba ekifo oba ebintu bye yateeka mu dduuka era abantu babyagala nnyo. Kubanga yekka yatunda ebintu ebyo. Abantu abalala tebabirina. Tebabirina. Yamanya abantu bye baagala. Kati akola ki? N'ateekamu. Ate abantu bakwata bulungi. Ayogera bulungi ky'ofuula balina abantu. Musajja akola ssente. Kakati. Ogambye ssente meka z'omuwa? Zaakuwa? 3. Naye ne security yawo nnungi. Kakati bw'ofuna omuntu ng'agenda kuwa emitwalo 55 buli mwezi ng'akuwa omwaka mulamba. 55 buli mwezi ng'akuwa omwaka mulamba awo. Obadde omulina? Mulina. Muleete. Naye abadde asasula bulungi simanyi kutya bwe ngenda mujja mu dduuka. Kuba ne bwe mbadde nga nfuna ekizibu nga nzirukirayo tandwisa. Kakati ofunye milioni 12. Ate bizibu ki by'olina ezo ssente zibitagenda kumala? N'ekirala edduuka liryo. Edduuka liryo. Ate alina buyinza ki obukugamba nti alemeramu? Tabulina. Gwe mukama we. Sabo gye baliko? Landlord tusanyusa okulaba munange. Kale munange gyebale. Kale namwe mugyebale. Kakati badde enteesa oveeko mu dduuka. Tubali twetaaga odditereeza. In fact tugenda ddimenya. Naye ng'ovaawo nkya. Tulimenya? Tugenda kumenya. Tugenda tereza ekizimbe. Teka ekizimbe ekitegeerekeko ekiggumivu. Ekitegeeza nze ebintu byange bijje muno. Wonna tumenyawo. Ati kisoboka la. Nandirawo kigamba nti osaaga omusaaza. Kuno kuliko okusaaga bw'ontunuulira bw'otyo olaba nsaaga. Jamu ebintu leero enkya tumenya. In fact wagweda mule sajja. Enkya? Enkya. Nandirawo nawe labayo. Wano tewaliiwo kuteesa. Kati nkulagira nga bw'obadde tonsumbuwa. Nakakati bw'oba okola. Landlord mbadde sikusasula mu budde. Butereevu. Landlord waliwo omwezi gwe wali omanjiza. Nsasula tebuli ennaku 5-6. Kakati tokusasula nga COVID tannajja. Saakuwanga emyezi 3. Nange nakugambye obadde mpangisa mulungi era nkugamba kati. Nkendi omupangisa omulungi. Kijja kitya nti ebintu onsuulako bisuula. Olinga agamba nti mbadde Landlord nawe tompa mateeka. Landlord sikuwadde mateeka. Tompa mateeka. Ogezinga abantu nti mbadde muntu omulungi. Sikuyisangako bibiyambire. Ate kano ke kabone akalaga nti nkugobye. Esigoni. Manya tugenda kukola. Tugenda ku renovate. Temusobola kulanga nti obugala weefuge nga bw'obadde weefuga. Okimanyi mbadde muntu mulungi gy'oli. Ze sikuyisangako bubirandira oli naawe. Sebo gyebaleko. Kale sebo. Gyebaleko sebo. Yiyi. Sebo nkuyambe mu kyuma. Oyagalayo kisebo. Bango bawano. Uwa. Bweduka bagenda dirino. Sima ku renovatinga. Sima kukyusaawo. Kukyusaawa. Nindaba tewali kikyo. Bango bawano mbu bagenda kumenyawo kuzimbawo kizimbe kipya ekinyirira. Bamenya. Gwe wano otunawo olabawo walinga awamenye. Nze nali manya ekizimbe tewali kikyusa. Kyokka n'ebintu byennyini bye nali ntunda ate naawe bye waleese by'otunda. Sebo oyagala ki? Oyagala ki? Oyagala ki wano? Bazibu bannange. Oyagala ki wano? Luno lwali lukujjuku.
oli mubbi oba amma muganda wange wano osasula sente mmeka wano onsasula $5,000 onasasula omwaka mulamba dine dukosobola disasula $5,000 onasasula $5,000 amma ke kali akakodyo lwali lukujjukujju okodyo katya nze nalinga nno like oli mubbi ngenda kukubira enduulu mwanange omubbi wuuno ayagala kunziba oyagala kunziba wantambudde n'ova wano omubbi wuuno abantu banaba babbi bobbi oba bwayagala okuyingirira bizinensi yange saagala nze